muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Olunaku olwaleero nkeeredde mawulire agatabadde malungi mwami Nsubuga Morton webale nnyo webalire ddala. Omwami oyo azaalibweyo Semuto yankubidde ku ssimu nga ambikira omukadde oba namwandu Aida mama w'omugenzi Sala Birungi. Omukadde ono yafudde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku ssaawa 4 ez'ekiro. Kigambibwa nti embeera mu kusooka teyabadde mbi nnyo naye kubanga n'ekyeggulo nti yakiridde nga mulamu naye we zituuka ssaawa 4 embeera n'etabuka era bw'atyo amawulire agagenze okuddako nti afudde. Ebintu bino bikakasiddwa omwami abadde akola ewaka Lubega Ben njogeddeko naye nankakasa nti munnaye kituufu amawulire gwe bafunye matuufu mukadde agenze era nga bali mu nteekateeka ey'okubeera nga bamuziika. Kibadde kigambiddwa nti ayinza okubeera nga aziikibwa olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 2 naye ng'era mukyalimu n'ekigoye weezingirire wa wenyini we bagenda okubeera nga bamuziika kubanga kigambibwa nti waliwo muwala we oba yandibadde nga mulekwa Senga Mapeera ye agamba nti maama we alina kubeera nga aziikibwa ku kyalo Kijjabijjo kiri Kiwoko ndowooza weewo ova Kijjabijjo n'okkirira wano e Bujuubya wetwaziika omugenzi Kintu Fred Omuzirango eyakuyimbira oluyimba akasolo k'eggwanga. Kintu Fred Omuzirango yafa mu mwaka gwa 1996 era y'omu ku abo abaali beerangiridde nga bw'alina akawuka. Oyo Kintu Fred Omuzirango alina ennyimba mpitirivu osobola okubanga ozinoonyako. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Wobanga to subscribing anga nkusaba leero werekereze o subscribing eteekako no notification obeerenga ebintu bino byembaweereza osobola okufuna notification singa mba ndina kyentaddeyo. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo
ebidaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala, ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Kale programu eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda weefunire ku ngoye ez'abakyala. Osobola okubeera nga oyambaza abakyala oba naawe okubeera nga omukyala ogenda n'obanga weyambaza nti bagamba keweerimidde kakirambegeraako. Kati Sunset Arcade okutuuka ku New Subs tambula ng'ova ku Pioneer Mall oda ku Alua Park yisa Wilson 1 Health Pharmacy. Kati Health Pharmacy eyo weekoma yambuka amadaala edduuka ery'engoye erisookera ddala ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subs Fashions. Genda weefunire ku ngoye. Mukyala Namatofu Fatuma Hajati wali yakomyewo okuva ebunaayira gy'asuubula engoye. Kati woba tozifunyawo osobola okukkirira wali ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka liri 252 that's Ama's Closet for tops and more. Ogenda kubanga weefunirawo engoye ez'abakyala abaliko. Ama's Closet okutuukawo tambulanga va ku Jesco nga odda eri ku downtown. Kati Jesco weyawukanira ne Ham yeyo block D wetandikira yambuka amadaala edduuka lyotunulamu bwoti yeyo Ama's Closet. Genda weefunire ku ngoye era eyo nkubiriza bano banyinaffe bano abakyaliko egenda obeerenga ojjayo olugoye olujjayo figa. Munaye lwaki oyambala ofaanane mujjawo? Toyambala ngoye zigenda kufaananya mujjawo. Genda ku Ama's Closet for tops and more. Chikaya College and Vocational School bali wali bulenga ku 7. Genda twalayo omwana owa secondary S1 to senior 6 that's O and A level basomesa arts ne sciences. Kati wali ku vocational courses z'omutwe baziteekako nnyo essira. Ndina enteekateeka ze ngenda okubeera nga mbaleeterangako wano ebintu ebikolebwa ku Chikaya College and Vocational School. Bannaye tubeere nga tulwana nnyo abaana baffe babeere nga balina ebintu bye bayiga wano mu kubeera nga bakola. So waba asoma yandibadde nga ayinayo ekintu ekirala kyagenda ng'assaako essira. Mwami Mubiru Charles si kumuwaaniriza naye ng'ekyamazima w'otuuka ku Chikaya ekintu ekiriko kyanjawulo kubanga kati essira liri ku IT vocational kati bayongeddeko n'Oluchina. Mu myaka nga 3 okuva kati China eyo egenda kubeera nga efuga ensi. Nga woolaba nti wali kyali nga kizibu okubeera nga penetratinga mu nsi za Bulaaya ng'oluzungu luno tolutegeera. Kati ne China mu tekinologiya bya busuubuzi n'ebintu ebirala China egenda tufuga. Kati Mwami Mubiru yataddewo enteekateeka ey'okubeera nga buli Lwakusatu babeerayo ne Chinese lesson nga basomesa abaana bano babayambe nti oba oliawo we bali banga bavudde ano kubanga teri amanyi bulamu bwe bwa maaso. Kale kwe kuteekateeka enteekateeka eyo nti ne ku Luzungu, Luganda n'ennimi endala z'ammanyi ayongereko ne luno kubanga nalwo luli mu kufuuka international. French yagwa era emabega tulabye nga ensi zaali under French oba France zitwaliddwa. Belgium zaagwa zaali z'amaanyi so Abajamani nabo baagwa. Kati ndowooza tusigazizza the British Americans
ne gundi n'ensi ya China. Russia nayo yiyo tugiraba egenze esebengerera kubanga ano mu myaka gye'78 Russia munayi lwali lumu ku lulimi olwali luyigirizibwa abantu. Kati tulina St. Michael Educational Center abo bali Kiwanga Mukono ne tubeerera ne Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsago Hotel and Bar abo bakugamba nti genda weefunire ku byokulya ebyokunywa n'okubeera akalango keekondooza koolaba ekifo ekyo nga bw'okiraba era woonootuukayo bw'otyo bw'ogenda okubeera nga okisanga si nti bino bintu by'ogenda kulaba bino ebintu abantu bye bagaatiriza eyo free kick ogenda giraba nga Declan Rice agisala ttiimu ya Man U anti gye baggula na bebagulawo Premier League ku lunaku lulibeera lwa Monday bo fixture yaabwe esookera ddala lwegenda okubaayo katukuba omuntu negundi yeesigame ennyama. Kale muntu wange tulina Twinex International ne Plan B Records weyeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga ano ekasubi ku basooka kwa Bla Stage wenkolera emirimu gyange. Kale tubadde tukyali ku mama w'omugenzi Sarah Birungi nti naye yatuvudde ku maaso. Jjukira omukyalo ono abadde namwandu okumalira ddala emyaka kubanga omwami bwe omugenzi Ssengoba yafa mu 1998 oyo yafiira mu nnimiro. Teri amanyi ki kye yafa kubanga bagenda ne mukyala we ye n'amuleka mu nnimiro naye wadda yakanya kulinda muntu we nga tamulaba kati okwali okuddayo munnange bamusanga nga mukalu wajjo ye Muzeeyi Ssengoba bamuziika ku kyalo kiyiteredde awe wali ekijja kati wali mbadde nkugamba nti wazzeemu embeera y'okukontana wakati owa famire we baba baziika mukadde oba namwandu mama wa Sarah Birungi kubanga abamu bagamba omuzzukulu ye agamba nti jjajja we yali ng'akyali mulamu yamugamba aziikibwanga awo ewuwe ebukatira we bali era nti waanaaziikibwawo ekyo kye kigenda okubeera ekijja ekisookedde ddala. Mujja kunsonyiwa noonyeza ekifaananyi kimbuze naye nga geego amawulire agali awo kati mwe abali okumpi n'ebitundu ebyo musobola okubeera nga mugenda ne muwerekera ku mukadde waffe ono. Kati ye Ssenga Mapeera oba mulekwa eyandibadde muganda wa Sarah Birungi ye agamba mukadde we yamugamba alina kuziikibwa waabwe ekijja bijjo wali we nkugambye okuliraana ebujjo bya Kiwoko oba seekyo okuziikibwa e Mawale era ntegeddeko nti ab'ekijjabijjo oba eri ebukojja w'aba Sarah Birungi bali mu nteekateeka ez'okujja babeerenga bamaaliriza kino ekyokubeera nga basalawo oba batwala omuntu waabwe kubanga kyenategeerako nti wano mu Buganda ebiseera ebisinga omuntu waabanga tali official marriage obufumbo bwaffe bw'empeta okusinzirira yonna gy'oba obukoledde nti batera muziika waabwe. Kale bwe kityo enteekateeka bweri naye nga ojja kujjukira nti omukadde ono obudde buno wano mu ggwanga mubaddemu abaana babadde bana omulenzi omu n'abawala basatu nga kwe kuli n'oyo Ssenga Mapeera kati Nakayima ne oli boogera Mayanja bo bali mitala w'amayanja. Kale tetumanyi nteekateeka egenda kubeera etya naye nga sofa ekyo kye nsobodde okutegeerako naye nga Sarah Birungi ye mujjukire mu bibiina nga Elo Stars, Prisoners Band n'ekibiina kya Prisoners Band, Elo Stars ebyo bye bimu ku bibiina bye yasinga okubeera nga akoleramu ne Super Rocket. Kati Sarah Birungi ye nagamba nti yafa mu 2002 era Prince Job Kafero yali musaale nnyo mu kulaba nga mukwano gwe nfanfe awerekera bulungi era bw'atyo enteekateeka ezo zaaliwo ekyalo ekiteredde ne wano ebukatira ne yafuukanga mbaga kubanga kyenkana abayimbi ab'enjawulo baalabibwako. Kale yeeyo embeera nga bweyimiridde wali ebukatira mukadde waffe mama wa Sarah Birungi atuvudde ku maaso wa kuziikibwa olunaku olw'enkya naye nti oba oli awo kiyinza okukyukamu olwa bino bye nkugambye kubanga
nti waliwo okusika omuguwa kuwa walina okubeera nga aziikibwa ate oba oliawo n'abaana abalala tebaliiwo ate mukadde ono ti embeera eno okubeera nga atuuka ku lumbe luno olwa Mututte omwezi nga gumu emabega mbu yali atambula mu lujja lwe n'anogoka n'agwa ekigwo ekyamuleka nga akutusa omukono n'ekigere naye bingi nti family tebadde njaba njabayaba asobodde okubeera nga afuna treatment naye era nga agifuniraawo kale bw'atyo olunaku lw'eggulo Mungu kumukowoola n'amuzaayo kyeyamujja kale bantu bange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mungoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst enteekateeka endala nnyingi zengenda okubeera nga mbatuusa ngako kale mbasaba nti temuva ku Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ama's Closet factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records